Nze Nnaalongo Ime, maama w'abalongo ba Ssuuna Ben. Kati nze amagezi ge mbadde mbawa bombi. Buli mukazi yenna abadde mu bulamu bwa Ssaalongo ng'ate amuyinamu omwana. Kye mmanyi, the way engeri eyo omusajja gy'ali heartless. Kale ayo bye bifa asayidisizeyo era nga oyo Nnaalongo akakasizza nti ye mukyala wa Ssuuna Ben omukulu era nga ono agamba nti byonna Nambwayo abikoze wabula talina kwerabira kintu kimu nti bba waabwe si musajja ali willing okubeera nti ayina nnyo omukwano gwa wano. Bigambo bya Nnaalongo era nga ono akakasa n'agamba nti their man he's a heartless man. Kati awo wenyini ejja kusaba video gimpereka like Ssuuna Ben bulijjo kimanyi nti Ssaalongo nange mbadde simanyi atuulira bipakati njagala ompe ndowoozayo ku baana ababiri abafumbo abali mu kubanga babugulana olw'ebintu bye bakola ababiri era nga omukyala akala yakalambidde ne kati wetwogerera anjogeddeko n'omu ku mikwano gye agambye tannavaawo era asibye enkala wali ewaka awo wennyini njala tutambulirekawo olunaku olwaliro. Ssuuna Ben agava ewa Nnaalongo bw'atyo mu audio gye ntandise nayo akakasa n'agamba nti ekyamazima Ssuuna Ben akosa Mary Nambwayo bamukola ebintu bingi wabula abawadde advice nange gye njagadde ennungi bano abasabye batule wansi nga bwe basobola okuba nga beeraba ne bakkiriziganya babe nga bakola ebintu bino byonna basobola sitira okukkiriziganya babe nga babyawula ate nga tewali alumiziddwa. Jjukira bano balina abaana because omu ali mu lubuto ate omulala baamala dde okuba nga bamuzaala. Kati nno Ssuuna Ben mu kuzaala n'okuwasa alabika nga eky'obusajja Obuganda nze njamuwa credit nga nze bigambo bya Nnaalongo agamba nti ssebo ono byonna abikola naye Mary Nambwayo talina kwerabira nti bba waabwe ebyaddala bwe kibanga kyakwasa akyawasa era mbwadde n'amagezi genda ku kyeyo genda ku Bwakadaama ate gosula n'okugenda mu America noba ng'okikuba. Kati ze wembuuliza Mary Nambwayo munnamawulire wali ku New Vision agende ku kyeyo alekeraawo okugugulana n'abaana era Nnaalongo ex wa Ssuuna Ben oba mukyala wa Ssuuna Ben oba baby mama wa Ssuuna Ben amugambye nti nedda byonna osobikola wabula genda ku kyeyo. Kati wandibadde oplaninga oba ogusamba ogutunuza oba kugenda nga Canada oba America oba UK to go there and hustle for yourself gy'onoosanga omusajja n'akwagala n'akurespectinga n'akwagala even mo buno obuntu babukola bukozi. Mary Nambwayo olinda kyoli mukwano gwange negenda ku kyeyo bakugambye onaani abamujjawo kale anja kusabira awo wennyini nkujukize subscribinga bw'oba otulaba omundi gwe ogusooka Handspo Live Wonder Boy UG gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero era nga byonna okuva ewa Ssuuna Ben maama baby mama we that is Nnaalongo we avuddeyo ku nsonga ezitambula eza baawe akosa ne mujja we awono abawadde amagezi bano ababiri byonna agenda kubanga mbiko kati no wano wakulu nnyo. Ezo ennyumba abantu bazizimba buli lunaku kubanga bakazi bangi era abafuluma mu maka agasinga naawo ne bagenda eyo and they start up their lives ne beezimba nnyo. Kale Sidiki Vocals enaku z'omwezi nga 3 wali ku Lugogo Cricket Oval ndi Musoga concert Sidiki Vocals agenda kubanga abakuba emiziki kati we muvaako ajja kujjukiza Hajj Ashraf omusobodwa atambula naye kulanga byonna bitambulira ddala bulungi. Kati nno nakakasa ekintu kimu agenda ku ssimu yo omukulireko oba olina ebizibu bitatambula bulungi mulamu bwo asobola kubanga ensonga zonna azikutereereza. Ssuuna Ben ono atanavaayo officially kubanga ayogera wabula nga agali mu kubugalaga nti ye mukazi yamuterawo line namugamba nti if you cross this ojja kuba oweetandulidde ekimala wabula nga bino byonna byongera okukakasa ezimu ku allegations ebigambibwa mbu Ssuuna Ben okutegeka okukyala ew'omukyala omulala akiyinza okuba kyekyatanudde ono omukyala n'asobola okuba nga yavuddeyo mu busungu n'akambuwala n'akoma ne ku paasi n'agamba sigenda kuva mu maka gano mpaka nga ompadde ebyange mpaka nga ompadde ekitiibwa. Kati nno Nnaalongo we bimutanudde naye n'ava gy'avudde oba afubutuseewa simanyi wabula nga naye akakasizza nti Ssuuna Ben ono byonna asobola okubikola wabula ekyokuba nti omukyala ono amuwa obulamu bw'ayagala Ssuuna Ben tali willing. Bigambo bya Nnaalongo era asigenda bimwanda mukama kamukuwe gwe agenda okuba nga ambuulira. Nnaalongo wenja okukubuulizaawo mujjawo okuvaayo ku nsonga ezizo ne bbaawo. Is it okay? Gwapa answer awo mu comment section. Video jimpereka like tewulabira subscribinga ate tongera kwantambulira ddala bulungi nnyo. Girekera abaana which of kyemmanyi
kirooto kye nze nkimanyi nti ennyumba kirooto kya Ssaalongo nti amaanyi gaataddemu, the sleepless nights, the hustles, manyi nti yeerekereza. Ssaalongo yandibadde avuga ne V8 ssaawa eno naye yeerekereza na pushinga buli mukazi mu bulamu bwa Ssaalongo. Ekyo nkimanyi, munjulira mukimanyi nti ekyo kirooto kye, obwe bulamu bwe. We wamukutte awaluma. Era mbadde mbasaba mukkiriziganye. Bw'oba wamuwa ssente za plot, which of this I'm not sure, either compensating oba kwegamba mufune kale we mukkiriziganyiza. Otherwise naffe bwe tunaavaayo tugambe nti ate tuli wano kubanga tulina abaana. Ate bye tunaagendamu bijja kuba biwanvuye, because between me and you, gwe Ssaalongo naawe Mary, mumanyi era nammwe si mmwe bamalayika. Kati nze nganze imenze mumanyi bye mwankola. Mumanyi si mmwe bamalayika. Kati mbadde mbasaba mutuule wansi muteese. Ate naawe Mary, kintu tokirabira wano. Kikirabira eri, oyina just mwana omu oba babiri simanyi. Ne come up with something that you'd really want. Kubanga nze n'okusinga awo. So kati nakyo tokitunuulira nti kyekisinga kyekiri awo. Kyo mbadde nkikusaba nti look further. Kuba kati goina ne connections, you're a journalist, you've met so many people, even the people that you're going to meet in this dispute. Bakuyambe, or obeera oyagala osembereyo wala omuviire n'abaana bo kubanga tagenda kubaagala. Ssaalongo ye kennyini akugamba talina laavu y'abaana, tagenda kubaagala, tagenda kubeerawo. Si ye taata ali capable okukwata abaana abatwale maybe on a play date or something, tagenda kubikola. Kati tukolerere baana baffe, tubazimbire future, tumwesonyiwe. Abakyayagala okumuzaalira bamuzaalire, oba ayagala kuwasa awase, obulamu bweyongereyo. Ninze mbadde mbasaba mu mutima mulungi mubite, kuba bino ebintu abaana baffe bagenda biraba. Muve mu mawulire, kubanga ate ffe nze kale kaŋŋambe nze n'abalala bwe tunaavaayo ate naffe twagala okubalabisa, ate kijja kuba kibi nnyo. Kubanga kati nze nganze kamwa koogera between me and the both of you, mumanyi nti sina bigambo birungi gye muli, kuba mumanyi nze bye mwankola mwe mwembi, gwe Ssaalongo naawe Mary, mumanyi bye mwankola. Kati ate nze wenvaayo njogera ate bijja kuba bibi nnyo.